nange omusumba Ssebaggala Ivan Samuel tumaze ekiseera kinene nnyo nga tuyiga ebigambo bino era mmanyi nti buli omu alina kye yeetwaliddemu. Njagala okutegeeza nti osobola okugoberera ebigambo bino ku YouTube channel eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. N'olaba obubaka bwonna obukadde bwe tuzze tuyiga. Ate osobola n'okugoberera ebigambo bino live Hope Channel Uganda YouTube channel. N'osobola okugoberera ebigambo bino. N'oyongera okuzimbibwa okuyita mu byo. N'oyongera okuwanirwa okuyita mu byo. N'oyongera n'okubeera mu bulamu obunaalaba omukisa. Mmanyi nti bavubuka bangi mubyetaaga era mmanyi nti bibakoze bubi. Biyigiriza, birabula, binenya ate bitereeza. Kale nno oluusi bijja gye muli. Abamu ne bibasalanga obwogi. Abamu ne mulabanga ebigambo binene nnyo, abamu ne mulabanga si bwe kigwanidde okubeera. N'ekikulu nnyo bw'obiwulira, ate kikulu nnyo bw'obigoberera, ate kikulu nnyo bw'obissaamu ekitiibwa, kubanga bw'okola bw'otyo kigenda kukuyamba nnyo okusobola okubeera omuvubuka ow'enjawulo naddala nga weeteekerateekera amaka n'obufumbo. Tukyayiga ku kye tuyita Christian courtship era nga tugenze tuzimbako ebintu eby'enjawulo. Naye kati nga twogera ku nsonga ezikakasa oba obubonero obulaga nti ekintu ky'olimu tekigenda kuba kyangu, nti ekintu ky'olimu kigenda kubeera kizito, nti ekintu ky'olimu kiyinza obutatambula bulungi. Awo nno bwe tuli era bwe tutambulira. Era njagala tuwombeke tusabe. Kitaffe omwagalwa tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Jangu otulungamye tuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Osobola okubeera mu courtship. Naye nga courtship mw'oli ekulwaza bulwaza. Osobola okubeera mu nkolagana n'omuntu naye ng'enkolagana gy'olimu ekusanyalaza busanyalaza. Ekituufu era ekyamazima kiri nti mu mbeera yonna mw'obeera oba mw'oli teweetaaga kintu kati kikusanyalaza ng'omuvubuka. Teweetaaga kukola kintu kitali kituufu. Teweetaaga kukola kintu kitagwanidde ekigenda okumalamu amaanyi, ekigenda okunakuwaza naddala mu nsonga z'okuzimba enkolagana. Bavubuka bangi bazimba relationships naye bazizimba nga zigenda kumenyeka kubanga tebafuddeyo kumanya ngeri gye bagwanidde kukikolamu. Naye bw'oyongera okuyiga ebigambo bino byongera okuwa ekifaananyi ekituufu mu ngeri gy'otooka okuzimbamu enkolagana eno ereeta amaka awamu n'obufumbo. Tuzze tuyiga ku bintu bingi ebiraga nti courtship gy'olimu tegenda kuba successful ne bw'enaabeera amaka gagenda kubonaabona. Tuzze tuyiga ebintu bingi naye leero tugenda kugattako ku ebyo kubanga bikulu. Akamu kabonera akalala akakasa nti ekintu ky'olimu tekigenda kukola, kifu, tekitambula, kwe kubeera mu courtship naye ng'abantu b'oli nabo mu relationship they find it easy to break off. Enkolagana yonna gye muzimba okukola amaka bwe kuteeka mu mbeera ng'okisanga nga kyangu okwawukana n'omuntu oyo gw'oli naye, kaba kabonera akalaga temugenda kubeera mu maka agazimbiddwa era temugenda kubeera mu maka agasobola okutwala ensonga zigende mu maaso. Bavubuka bangi bali mu relationship naye ng'okumenyeka kwayo kyangu era nga kibanguyira nnyo era nga tebakirinaako mutawaana era ng'obulamu bwabwe tebukirinaako buzibu. Essaawa yonna nze nja kuleka, nze nja kukuviira, nze sigenda kubeera wano, nze bw'otakola kino ŋŋenda, bw'otakola kiri ŋŋenda,
nze vubuka bwatampa kino otambulira nze bwenyingira mu relationship n'omuntu n'atakolera bidyo nga muta bwe mbeera mu nsonga ya courtship naye ng'owulira mulinga kyangu nnyo okuta omuntu kyangu nnyo okumuviira kyangu nnyo okwawukana naye tegeera nti ekintu ky'olimu tekirina bunywevu bwakyo olaba mukyali mu kukwanagana nga temunnaba nakwatula mu butongole kigambo maka kukitandika naye ng'owulira nga kyangu okwawukana n'omuntu oyo awamu n'okumwekutulako ekibuuzo ekisinga obukulu kibuuza nti ate kati olwo ekibuuzo ekikulu nti ate kati olwo bwe munaatuuka mu maka bwe munaatuuka mu bufumbo munaakola mutya bwe munaatuuka mu bufumbo tekibabeerere kyangu okwawukana kubanga bw'otuuka mu bufumbo oluusi wajja n'ensonga ez'amazima lwaki omuntu yandibadde ayawukana ne munne stage eno eya courtship bonna abali mu nkolagano bandibadde bawulira nga kizibu nga kibakaluubirira nga beeteefuteefu okwewaayo ennyo okusinga yebale beeteefuteefu okutuka courtship eteeka tuteeka mu mbeera nga tuli beeteefuteefu okwewaayo ennyo okusinga be tuli abeeteefuteefu okutuka ekyo ekimu ku kitu ekisinga okubeera eky'omuwendo gye weetaaga okutegeera muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino era abigoberera teri kintu kya bulabe teri kintu kizibu teri kintu kikambwe teri kintu kibi nga kubeera na muntu mu relationship naye nga yanguyirwa mangu okusuula kabonero akalaga nti olabika toli mu bulamu bwe kabonero akalaga nti olabika tolina kyomugattako kabonero akalaga nti osanga ayina kyanonye kabonero akalaga nti ebirubirirwa bye si byakubeera naawe ebbanga lyonna buli kaseera akujjukiza nga bwagenda okwawukana naawe buli kaseera akujjukiza nga ye bwagenda okuviira buli kaseera akujjukiza nga ye bwatagenda kubeerawo bbanga lyonna ne bavubuka bangi basigala babeesibyeko bubuka asigala amwesibyeko newankubadde ng'akitegeeredde ddala nti omuntu ono talinamu interest newankubadde ng'akitegeeredde ddala nti omuntu ono tulina gye tulaga tulina gye tugenda newankubadde ng'akitegeeredde ddala nti omuntu ono tulina biseera bya maaso naye naye enkomerero ya byonna amaliriza ng'obulamu bwe busazewo kukyesibako lwaki akyesibako kubanga alowooza tessuubi liryawo lyokka tobeeranga mu relationship n'olowooza nti mu muntu oyo mwe muli obulamu bwo bwonna era mwe buggweredde lwaki mwesiba ku bantu abatabaagala ekintu ekyo nakyogerako naluli that is a red flag abantu abatabasembeza nembeera mu courtship naye ngerimu embeera efaanana bwetyo tizize to break off conditions nga ziteekebwawo for divorce than marriage kyeŋŋamba obukwakkulizo obungi mu butaddewo nti singa babumenya agamaka gaveewo ekyabulabe kibi nnyo kigumu nnyo kyamutawaana nnyo okubanga bataddewo obukwakkulizo naye nga bwa divorce okusinga obukwakkulizo bwa marriage kyeŋŋamba osanga abantu nga bali mu relationship naye nga aliwo obukwakkulizo bw'okwawukana okusinga obukwakkulizo bw'okusigala bonna bw'otatuukiriza kino bw'otatuukiriza kino bw'otatuukiriza kino bw'otatuukiriza kino bw'otatuukiriza kino naye obufumbo si nsonga yakutuukiriza kituufu bwe tubeera mu bufumbo tulina obuvunaanyizibwa bwe tugwanidde okutuukiriza kituufu bwe tubeera mu bufumbo tulina obuvunaanyizibwa bwe tugwanidde okukola naye ekigambo ekisinga obukulu kiri kimu titetubeera mu bufumbo kutuukiriza tubeera mu bufumbo kubanga twasalawo tube ffenna mu kwagala newankubadde nga waliwo ebitatuukiridde bulungi
newankubadde nga waliwo ebitatuuse bulungi, newankubadde nga waliwo ebitakoleddwa bulungi, ako si kabonero akamala oba nsonga emala kuba nti amaka gateekwa kuvaawo kubanga waliwo ekyasuubira okukolebwa ne kitakolebwa. Wakyaliwo omukisa gw'amaka ago okubeerawo. Olwekyo conditions ezisinga obungi kaziteekebwawo to build marriage, not to break it. Noonya ensonga lwaki ogwanidde okusigala n'omuntu oyo mu courtship, newankubadde nga wayinza okubaawo bingi ebiyinza okuba nga tabituukiriza nga bw'osuubira. Kubanga bw'otakola ekyo ogenda kumenya relationships nyingi. Bw'otakola ekyo ogenda kulemererwa wangi. Buli omu agenda kujja nga alina kyatasobola kukola. Togenda kufunayo omuntu alina byonna bye weetaaga. Ekiva nno kibeera ekikulu, eky'omuwendo, eky'omugaso era eky'amaanyi ate nga kikulu ddala ddala nnyo. Katonda okutuula mu ffe ne tuggyawo obuntuntu bwe twesigamako twawukane ne tuteekawo ensonga ze tugwanidde okwesigamako tubeere ffenna ebbanga lyonna. Vubuka tobeere okumira muwala mu kutiisibwatiisibwa. Waliyo abavubuka bakumira abawala mu kutiisibwatiisibwa. Waliyo abasajja bakumira abakazi mu kutiisibwatiisibwa. Buli kiseera nga babatiisatiisa, buli kiseera nga babakangakanga, buli kiseera nga bateekawo embeera okulaga abantu abo nti ssaawa yonna ŋŋenda, ssaawa yonna siriiwo, ssaawa yonna. Kasola beekintu ng'ekyo waliwo sign te relationship teri healthy era tegenda kutwala mu maaso. Bw'olabanga relationship yonna ensonga endala nga there is constant change in relationships, omuntu ali naawe mu courtship naye nga akyayina enkolagana n'abantu abalala be yaleka, ng'akyabaagala nnyo, ng'akyali nabo, ng'akyakolagana nabo mu ngeri ey'okwagala, waliwo akabonero akalaga nti relationship eba courtship eyo nafu era tejja kuwangaala. Waliyo abavubuka abeera mu relationship naye nga basika mugwa. Muwala omusika ajje wuwo naye nga ye yeesika kugenda wa mulala. Omuvubuka omusika dde wuwo naye nga ye yeesika kudda wa mulala. Buli lwosika omuvubuka adde wuwo naye nga ate ye yeesika kudda wa mulala, olwana olutalo lwotagenda kumalako. Abawala bangi mukoze ensobi eyo. Muli mu courtship naye ng'omuntu gw'oli naye mu courtship ayina variety of other people. Ekintu ekyo kya bulabe. Bubonero obulaga nti courtship yammwe teri healthy, mwetaaga okugijjanjaba mubeere focused. Abaana abawala bangi nammwe temusalawo. Ekyo abavubuka bangi bakikomplaininze era njagala nkibategeeze n'olwaleero. Baana abawala bangi abatalina kusalawo. Okugula okumu akuleka eno n'okugula okulala n'akuleka eno. Kati n'abeera nga waali naye nga amagulu agasimbye mu bantu ab'enjawulo. Buli w'obeera nga obikka bibiri, mu Luganda tugamba nti obojjerera. Buli lw'obikka ebiswa ebibiri omaliriza tolina kyofunye. Abawala bangi muli mu courtship naye ate wakyaliwo abantu abalala bokyayagalira ddala ku mutima. Oli mu courtship ne wakyaliyo abavubuka abalala boolaba nga ba potential husbands. Oli mu courtship ne wakyaliyo abavubuka abalala boolaba nga be bandikuwasizza newankubadde ono waali. Ekintu ekya bulabe. Kabonero akalaga nti oli wa mazima mu kyokola, ate kabonero akalaga nti ogenda kufiirwa oli ate n'ono. Ono gw'oli naye alaba nga mwandibaddeko ne kyemuzimba, naye olw'okuba nti ate okugula olina gy'okutadde tomuwa budde bumala. Attention eyiyo temuweebwa to attend to what he's saying.
sanga nabavubuka nga abuuza omuwala mune njagala genda kewasengawo mune njagala genda ndabe ku bazaddebo munange njagala naye ng'omuwala tammuka tamutoono kubanga alaba ate nga yalabika ali sirias ayinza omutwala naye ate waliwo gwalaba eyandibadde amututte alabika nga atabiriiko kati n'alyoka asigala wombi oli tabiriiko noonazze okumulaga nti anaamutwala ate naye tamuwadde budde kati onna akiraba nti kirabeka omuwala alina enteekateeka endala n'atandika okupulinga out kati ate n'oli nga gwasigaddeko newankubadde nga afaanana nga amwagala naye tamulina mu birooto bye amalirizo oli atutte mulala noone yaliwo ng'ali sirias ng'agenze bawala bangi beesanze mu dilema bw'obeeranga mu courtship olwananga nnyo okulaba nti ate tobeera na multiple relationships naddala ez'okwagala focus bw'oba osazeewo oyo nti omwagala mutandise okuzimba ekintu ekibatwala mu bufumbo focus tunuulira omuntu oyo osobole okufuna obudde obumala okubeera naye osobole okufuna obudde obumala okumuyiga osobole okufuna obudde obumala okumutegeera osobole okufuna obudde obumala okunyweza ensonga zammwe buli lwobeera nga oli aga naago oli eno n'eri tolinawo onywedde omalirizo sse ekinyusi ekyekyo kyetuyita courtship kale no kikulu nnyo era akamu kabonero akalaga nti oli mu kintu kya bulabe kwe kwana omuvubuka alinnyo awangi kugamba nti akwagala akuliko ebirowoozo bye byonna biriwuwo naye ng'ate takuliiko ng'ate alowooza birala ng'ate afumiitiriza birala ng'ate alaba birala olwo kikulu nnyo okubeera ng'oli focused okubeera ng'olina wootunudde akyamuwendo nnyo buli woobeera ng'oli focused ng'olina wootunudde ng'olina woolengera ng'olina wooluubirira kikuyambako okunyweza ensonga n'okuzizimba obulungi ge magezi gempa abali mu courtship naye by'okubeeramu ng'olina abalala lowooza ono n'oli David ate ne Goliyasi ate ne Yusufu ate ne gundi bonna balya tose tolinze you are burdening yourself weeteekako akazito ku bulamu bwo akatajja kuba kankusolovinga weeteekako akazito mu bulamu bwo akatajja kuba kangukwaŋŋanga kale nonkuweerera amagezi teweetaaga kweteekawo kazito ako konna kubanga akazito ako kanene nnyo so teweeteekawo kazito kanene nnyo you don't need to kyolina okukola kiri kimu ate nga kyangu ate nga kitegeerekeka ate nga kikulu njagala okifumiitirizeeko focus otunulire omuntu omu omutunulire bulungi omutegeere omumanye omuyige muzimbe ekintu kyammwe okutuuka ku maka aganaatuuka ku buwanguzi ekirala relationship yonna promoting a lust and immoral habits eggulirawo olujja ekibi kiyingire mpankuwe wa relationship eyampankuwe handooza mulembe guno kyekiriwo mulembe guno mpankuwe kati yaliwo mpankuwe yafuuka mpankuwe hey. Nvubuka okutaaka seeta abeeko n'ekyakkolera gwe omuwala naawe olina okubaako n'ekyowaddeyo si byabwereere kasoberanga mu relationship eyampankuwe musajja aba talina kyakuwa kaakati vuka aba talina kyakuwa kaakati omuwala aba talina kyakuwa courtship oba okukwanagana tetubeera mu mpankuwe amaka geetaaga sacrifice
amaka getaaga okwesaddaaka, amaka getaaga okwewerayo ddala. Kiki ekyo mugenda kisanga muyingidde amaka? Kale mu kuyingira amaka bwe munaayingirayo nga muli mu mpankuwe, bwe kinaatuuka nga tekikyasoboka nga bijja kukaluba. Relationship nyingi ezipromotinga lust and immoral habits, kukyamuukirira bukyamuukirizi na mpisa nvundu, nga kyekireese omuwala n'omulenzi okubeera awamu naye nga tebalina kigendererwa kisukkakaawo. Mu Christian courtship tugamba tekyo si kituufu, ekyo kya bulabe, ekyo kizibu nnyo, ekyo kizitowa, ekyo tokyeteekako kubanga kigenda kuleeta obuzibu. Ekiru kyonna relationship ngekuleetera lust, nga ekiru kyokka kyekuweereza lust 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 lust, yegendereze nnyo. Embeera enzibu era ey'obulabe ebeere kusemberedde. Tesobola kubeera mu courtship nga tuli okwekwatirira bwekwatirizi kyokka. Tesobola kubeera mu courtship nga tuli mu mpankuwe. Muvubuka alina omutema gw'ensibi gwateeka okuwaayo olwo omuwala alyoka asigalewo. Omuwala alina okuwaayo omubiri gwe olwo omuvubuka alyoka asigalewo. Such courtship will not last. Enkolagana eyo tetera kulwa, tetera kubeerawo bbanga ddene. Awo ne balwana ne bafumbiriganwa, bamaliriza balemeddwa, bamaliriza tebasobodde kutuuka ku bigendererwa kubanga bali mu mpankuwe. Ky'omuwala kye yeetaaga okuwa asigalewo. Naye ndowooza nti okwagala kugumiikiriza, okwagala kulindako, okwagala kulina ekisa. Kati mulimu n'abawala abakyamuukirira edda, abakyamuukirivu nga naye talina bwabeera mu kintu ekyo nga tafunye service kuva eri muvubuka. Bino mbyogera kubanga oluusi ebisooka bye tusembyayo, ebisembyayo netubisoosa. It is too dangerous okuyingira mu courtship nebaamu ebyo. Bikalubya embeera, amaka gatandika okulumira naye nga gaviira ddala eyo gye gaatandikira ewatali kusangana mu kitiibwa. Kale obeera mu mpankuwe ne mutuuka ne mu maka ng'oli mu mpankuwe. Mukyala bw'afuna olubuto naaba ng'oluusi emu takyasobola kukola nga bwe wandyetaaze. Basajja bamaliriza nga beesanze babuze, nga beesanze nga bakoze ebitali bituufu kubanga yamanyira mpankuwe. If a man is not supplying, abakyala bosanga nga if the man is not supplying ayina ba supplier abalala. Sanga omukyala mu maka nga ayina ba supplier abalala. Nsajja alemeddwa okungulira ekyennyanja, ka landlord kakigule, landlord bw'akigula ng'asasulwa nga bw'agwana. Nsajja alemeddwa okungulira ennyama, mukyala n'afubutuka n'abaako ne gy'agenda bamugulire ennyama era aweka ng'alina by'awaddeyo. Lw'omanyiira courtship eya mpankuwe. Courtship eyo eya mpankuwe ereeta obuzibu bungi. Etutwala mu bufumbo obutalimu kugumiikiriza, etutwala mu bufumbo obutalimu kwesigaŋŋana, etutwala mu bufumbo obutalimu kulindagana. Kati eno gye tutuuse nga n'abantu bakola na bulaaya, mukazi wakusibula n'agenda n'akola emyaka 4 naye nga mukazi wattu ekimututte ebweru akole kasente waakiri mugule kapoloti mu Uganda, akole kasente naye muteekawo bulumu 3 mufune muneebaka, akole kasente n'abaana bammwe basome. Kati omusajja owampankuwe nga kwe yazimbira courtship ye anaasobola okuyimirirawo ddala nga musajja muzira ne mu biseera bino ebijja, anaasobola okuyimirirawo ddala nga musajja muzira n'asigala nga mugumiikiriza. Olwekyo nsaba courtship abazirimu mwenna mukimanye
ndi si kyekintu kyetubeeramu nga tuli mu mpankuwe. Tugwanidde kukibeeramu kubanga tulina ebigendererwa ebigazi. Tugwanidde kugibeeramu kubanga tulina ebiruubirira ebituufu. Kubanga tulina ebigendererwa ebigwanidde. Ekyo kyongera okutufuula abantu ab'enjawulo. Ekyo kyongera okutufuula abantu abanazimba amaka aganaawangula emirembe n'emirembe. Kale no kyekoola mu kusoma kw'olwaleero. Obubonero obwo obulabanga ekyo kimanyi nti akabi kanene kajja. Naye osobola okubwewala ng'ozimba ekyo ekituufu ekigwanidde era ekirungi. Mukisa gwo n'ekisa kya Katonda kabyongera okutukuuma era byongera okutulabirira nga tubeera abavubuka abanazimba amaka amasanyufu, abanazimba amaka aganaatuwa emirembe, abanazimba amaka aganaawangula. Lwe tunaabeera mu bulamu obwo obuzimba amaka aganaawangula amaka agatuwa emirembe, tujja kubeera n'essuubi si mu nsi muno mwokka naye ate ne mu biseera ebigenda okujja. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusabe.